abantu be Kawempe North bakulu nnyo okusinga pulezidenti w'ekibiina onfuna kubanga n'ekibiina kisinziira ku maanyi g'abantu kyannaku nnyo nti abantu abamu be baayita okubeera nti bakola consultation mu bantu abo ebitundu ebimu tebaabita so ebitundu ebimu byemutambuddeeyo nayo nga bagamba Mwembaluso Muhammad yangu okiikirire abantu bawansi kubanga omuntu gwe bawadde kaadi atambulira mu mmotoka za miliyoni 8 ate n'abantu bawansi tajja kusobola mmotoka ze tezisobola kubuuka myala nze ndi wakagaali omuntu wawansi mutuukako ndi wakaboodabooda so nsobera nti eddoboozi lyabwe lijja kubeera nti lituukirira kintu kyolowooza ekyakumisa kaadi kuba buli omu yali amanyi kaadi nolowooza kintu ki ekyagaana kaadi yo ne balekwayo ensonga za kaadi ezo zaalimu factors nnyingi nnyo okusookera ddala ebintu ebyasimbako okubeera nti bigabibwa kaadi kuba ekituufu nange nali manyikize kubanga bw'osoma percentage baali bagaba debating ekaalinga bweti rating ekaalinga bweti gurawundi ekaalinga 50 nali nsuubira nti nze njina lwansonga nti abantu beekawempe gano mbalwaddeyo engeri gurawundi gye yali ekaalinga 50 nange nedowooza nti akambanyweze ku gurawundi eno gendi eri okugattagattamu nga ndinga mu 8 naye bigenda ovaayo results zigenda ovaayo nga ndi mu 39 point something so kwe kuddayo mu bannakawempe ndeebuuzeeko mbagambe ensonga zino zonna nga bwe ziguddewo ddala gurawundi sibaddeeko mbadde mpeereza mizimu so bannakawempe North eddoboozi lyabwe lyeryo basazeewo omuntu wagambalayo katoli mu matibu nabyava mu kazi ekisookera ddala nze nganze omuntu mpuliriza nnyo people power era ekyanyingiza mu National Unity Platform yali people power amaanyi g'abantu ago era gisukuzaayo wali ekibadde ku gurawundi ebyoku gurawundi byogera birala muganda waffe gwe baawa kaadi gwe beesigiza kaadi ndaba wano ku social media buli watuuka bagoba mugobe so kati lwaki tubabewa omwagano NRM okutwala space eno ya Kawempe North tugenda kwekuuma okulaba nti tubeera sino tuwangula akalulu kano ka Kawempe ekisookera ddala ekyo si kyekikulu pulezidenti alina okusigalako ku mmotoka eyo kubanga mukama waffe ye pulezidenti w'obutaka wewaawo ensobi yakoba mu kugaba kaadi wano ate ekyo tekitufuula nti oli mulabewo tulina okusigala nga ambulensi eyo etambuza meseji yamanyi g'abantu abantu baffe bannakawempe North abeesiimye njala okutwala omukisa guno kubategeeza nti akabonero kaffe kasaawa tulina ensonga lwaki tukozesezza akabonero ako kubanga essaawa etegeeza ebintu bingi obudde bwe buliwa obudde bwe buno bannakawempe North munsuubire okulaba nti ngenda mu paalamenti sikwogera bwogezi bizungu ngenda mu paalamenti okuteekako ebikolwa sigenda kukoma bukomi kutuukiriza oba oliawo mirimu gy'omubaka wa paalamenti egimanyiddwa naye tugenda kweyongera ku ebyo ambulensi zaffe okulaba nti zongera ddala okutalaaga mu bannakawempe North okubataasa segbox enkola yaffe ya segbox okulaba nti yeeyongera mu bakyala okwekulaakulanya enkola yaffe ya technical institute abaana bayigewo emirimu gy'ebyemikono egendere ddala mu maaso n'enteekateeka ya Kawempe North oba oliawo modern bus mu nnaku 10 gye tusuubira okubeera nti tulonkinga mu nnaku 10 ezisooka